mbalamusizza mwenna. Twebaza Katonda waffe atuwadde obulamu, obusobozi n'okutukuuma okutuuka leero nga tujaguza amatikkiro ag'emyaka 32. Tusiima n'okwenyumiriza ennyo mu bantu ba Buganda abali mu byalo, abali mu bibuga, amasaza, era n'abo abali ebweru wa Buganda ne Uganda. Wakati mu bisoomoozo ebingi ebiriwo ensangi zino, mulwanye masajja okukuuma ekitiibwa kya Namulondo. Tubeebaza bulijjo olw'okubeera abavumu n'okulemera ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwaffe. Tusaba nti temuddirira era mwewale abo bonna abagufudde omuze okwerimbika mu mateeka agatali matuufu okusobola okunafuya mu Bwakabaka. Kino tukirabye emirundi mingi. Abakulembeze mu Buganda ku mitendera gyonna tubeebaza. Mubadde banywevu ddala mu mbeera zonna ezitwolekedde. Mikwano gyaffe mu Uganda ne mu nsi endala muwagidde emirimu gy'Obwakabaka. Tubeebaza nnyo olw'okukolagana naffe. Akaseera ke tuyingidde ak'ebyobufuzi gwe gumu ku miwaatwa abalabe ba Buganda we batera okuyitira. Mbasaba mubeere bagumu era abantu ab'engeri eyo mubeekengere. Tusaba nga bulijjo munyiikire okwekolera nga mmwe mwennyini okusinga okukaabirira n'okulindirira ababajja ku mulamwa